Mukyala we yaliko munnamagye era n'aganyuka retired koloneri Kifeefe Kiza Besigye, omukyala Winnie Byangima akawaŋŋamudde bw'abadde ku mukutu gw'amawulire ogumu n'ategeeza nti waliwo bannayuganda abamusaba okubeera nga yeesimbawo oba okukulembera eggwanga lino. Abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti eno yandibeera move ate nga mbale. Byonna tugenda beera nga tubitegeera mu ngeri ey'enjawulo. Essanyu libuganya abantu, libuze okubeera nga libatta wali mu kooti mu musango gwa Haji Mwezera ne mukyala we Zuura. Olunaku olwaleero kooti ewadde Haji Ali emuwadde bail. Essanyu ne litta abantu. Tetumanyi oba simanyi gw'obadde ku sayidi ki era bakubidde wa, obadde wa Hajati Zuura oba obadde wa Haji Ali Mwezera. Kale nno tugenda beera nga tubitegeera bingi. Agenze maaso n'okubeera nga yeebaza abantu bambi wali mu maka ge babadde bamuwadde kamere. Byonna mbirina tugenda beera nga tubitunuulira era nga tubikubaganyako ebirowoozo mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Mu ngeri endala, namukadde wa myaka 72 eyasenderwa enju ye kw'ossa n'obuyumba mwe yali ajja akasimbi wali mu Lubigi, abasajja abannema olunaku olwaleero aweereddwa bail oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulambulako mu kkomera. Namukadde alina by'ayogedde. Minisita w'abavubuka Baramu avuddeyo n'agamba nti alina akakadde ka ssente. Namukadde ono bamugulire ettaka bamuzimbireko n'akayumba akatonotono. Baramu kuno si kudaala. Naye kale tugenda beera nga tubiraba mu ngeri ey'enjawulo. Tugenda beera nga tutunuulira. Waliwo omusajja mukulu akwatiddwa ne Mundu, akwatiddwa n'amasasi, akwatiddwa n'amajambiya. Abadde agatwalawa bamukwatiddewa. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira awamu n'okubeera nga tutunuulira ku kayimba aka baana balenzi bano Baganda Boys. Akayimba kawooma era kasufu nnyo. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya nsosootole ebyo ebibadde gy'otabadde osobole okubeera ng'obimanya mukwano gwange. Ensonga nnyingi ze tugenda obbeera nga tutunuulira. Nzikiriza ewatali kubeera nga mmala obudde tutandikire wano ne kano akatambi akasooka. Tugenda tandika n'akatambi ka Namukadde. Namukadde ono bambi yasenderwa enju ye gwe tugenda otandika naye Maziga Miranga na Biwoobe newankubadde nga ateereddwa olunaku olwaleero. Njagala kulya mmere sirina wadde olwataano. Ayi Mukama Katonda n'osula enjala n'osiiba enjala era nkyalemedde ku nsonga n'obanga yabbetako obutaka. Nze nga kamyamyaka gyange gino sirabangayo omuntu yali abbye ettaka naye gino emirembe ne gitubbako ettaka. Embeera bw'etyo mpuliriza. Namukadde oyo mwamulaba nnyo mu biseera Nema we yasendera abantu ku ttaka wali mu Lubigi era yakwasa abantu bangi ennaku ku mitima. Bangi ne bamusondera kasente. Abula mukadde mu kifo ky'okubeera ng'abungeeta yakuba tenti awo wennyini. Kyolaba awo akapapula k'olabyako yemu ku ndagaano ey'ettaka era nga kiraga nti ettaka lye yaligula mu 2009. Yaligula mu 2009 nga bw'olaba awo nnaku z'omwezi 27 mwezi gwali gwa 8. Wabula yagobwa ekyennaku nti bwe yalemerawo Nema yamukwata n'emuteeka mu kkomera gy'abadde amaze emyezi ebiri bweddu. Namukadde emyaka 72 bamusiba. Basajja tebalina kisa bano. Naye yavuddeyo. Olunaku olwajjo Pulezidenti yakyaliddeko Namukadde ono. Yabadde ne David Lewis Rubongoya yabagenda omukyalirako. Olunaku olwaleero ateereddwa. Ago mawulire malungi era ga ssanyu. Ye Namuddu Ruth
mukadde oyo gw'olaba. Naye byonna nga bigenda mu maaso, minisita w'abavubuka n'abaana amanyiddwa nga Balamu avuddeyo n'abaako obubaka bw'ataddeyo. Agambye nti nno mu mbeera ya maama embeera mwali emmenya omutima. N'agamba era nze ndi wiiringi okontributingayo n'akakadde k'ensimbi kamu okubeera nga tumusapootinga afune ennyumba endala, afune ettaka, afune n'ennyumba. Era eddimo lino Balamu alikwasiza Dr. James Paya Ssentongo, mumumanyi cartoonist. N'agamba nti tumugulire, bwe twegatta tusobola okubeera nga tukyusa obulamu bwa mukadde. Obulamu bwa mukadde bwe twegatta tusobola obukyusa. Ne mulowooza tugenda kyusa bulamu bw'abantu bameka nga mmwe mubusaanyizaawo? Mukadde yalina ewaka we, yalina ennyumba mwasula, yalina obuzigo bwe mwajja obusimbi, yali tasabiriza era nga tayagala kumuwa, yali yeekolerera. Tosobola kuzimba nnyumba wano mu Uganda oba wano mu Kampala nga KCC temanyi w'ozimbye. Ekyebuuzibwa, yazimba atya? Baani abaamuwa azimbewo nga bamanyi nti wa bulabe? Balamu, gavumenti yammwe enyuunyunsa omuntu n'abadde alina ke yeeteereddewo, afuuse emmomboze mu nsi ye. Ne kati oli wano oli mu kkudaala nkontributinzeeyo n'akakadde kamu, kakole ki? Ng'ava na mu kkomera, kakole ki? So yenna mukadde oyo njagala kubeera ng'emboozi ye ngiteeka ebbali. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo, njagala kubeera nga butereevu nkutwalako eri ewa Haji. Bangi mugoberedde emboozi eno okuva we yatandika. Musango gubadde gw'amaanyi, newankubadde wano ffe tuli ba byabufuzi tubadde tetugwogerako nnyo. Naye ababadde bangoberera nga ngenzeko eri ku Viki Exclusive, mbadde nabagamba nti buli omu ayimirire mu layini ye, temusagaasagana. Owaaja tizuula dde eno, owaaji mwezerwa dde eno, temuddamu kusagaasagana kubanga abantu baatuuka nga deera awagira zuura, tugenda okudda nga waaji, ate kugenda okukomawo nga wazuura. Tugaba abantu mubadde ki, buli omu alemere mu layini ye. Naye olunaku olwaleero kooti ebugaanye essanyu. Omulamuzi bw'agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Haji aweereddwa beyiro. Ampuliriza, njagala tulabe ku mbeera ebaddeko mu kooti. Katono nnyo njagala tulabe ku mbeera ebadde mu kooti, then nzije nkuwe ku bigambo bye byagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera Haji yennyini. Mbeera bweti bwebadde munda mu kooti. Is granted bail. The applicant is granted bail on the following conditions. The applicant shall deposit a cash bail of 2 million shillings in the court. Each of the sureties shall execute a non-cash bond of 10 million shillings. Okay, embeera bweto bwebadde. Haji mwezerwa olunaku olwaleero asuze mumaka ge. Libadde essanyu oyo mutabani we gw'olaba wakaaba, oye maama we wano, libadde essanyu. Haji mwezerwa akaabye, abaana be ne bakaaba,
ab'emikwano ne bakaaba oyo naye mukyala we mulala, buli omu abaddewo. So kye bayita nti essanyu lizaala amaziga. Kale nno ate bwe bamuwadde bail, amaziga gasoose ne gabunaawo naye nga gava mu ssanyu. Bamuwadde bail ku nsonga akakadde kamu, obukadde 2 obw'obuliwo kw'ossa n'obukadde 10 obw'obutaliiwo singa anaamiisinga olunaku lwonna nga tazze mu kooti, ennaku ze bamuwadde okubeera ng'akomawo mu kooti okweyanjula eri kooti. Kale nno singa anaamiisinga bwe bukadde 10 ate nga zo miliyoni 2 zibadde za buliwo. Aji asinzidde ku kijjulo ekimufumbiddwa ewaka ewuwe, n'agenda maaso n'okubeera nga yeebaza buli ssekinnoomu. Katulye ku bigambo bya Aji byayogedde ku kujjula. Bamugambye Aji lyakamere. Aji akyali mu kwebaza abantu okuva ku kooti. Aji yeebaza abantu ne mu kulya tekimala. Musajja tuba mugamba lya kamere, yeebaza abantu. Si kyangu. Aji abantu bamuyiriddewo omubiri newankubadde ensi yasooka gumusalira nga tebannaba kutegeera mazima. Okusiima kwange gye muli mwenna bannaye mbeebaza, mwebale kumbeererawo, mwebale kunjagala, mwebale kunjagala, mwebale kumbeererawo, mwebale kunteerawo omubiri, bannaye kunjagadde. Alhamdulillah. Nsaba okutonza abampeera obulamu, abampeera gye businga okwagala mu nsi kuno ne ku nkomerero. Amiina. Otegedde ensonga eyo. Aji ali ne Aki. Aki bagigambye omanyi Aji muliise. Aki negamba ekyennyanja kyokya kyokka ate akawozeewo nekeeriira. Olage Aji bambi musanyufu. Simanyi omukyalo ono Zuura kozi omusango tegunnaggwa, naye singa kizuuka ddala nti Aji ono bino teyabikola, kuba amazima bwe bamuweeredde bail kitegeeza tewabaddewo bukakafu, tewabaddewo kiraga. Ebintu bino bwe byajjamu okuleeta obujulizi, Aji tiyafumba emboozi nnyingi. Omwali ogamba simanya tulina enkumbi y'omwana, ne bagamba yi ebbanga eryo lyonna ky'ogamba omwana oyo omuto yali yeetegekedde ekikolwa ekyaliwo. Kale ebibaddemu vulugu mungi, okubuzaabuza kungi, naye finally Aji ali bweru wabula ng'essanyu ppitirivu. Njagala okuyozaayoza mwenna ababadde ku sayidi ya Aji abale kuwangula. Ayinza okubeera nga ye musajja wattu afulumyeyo, naye ate nammwe ababadde bamuwagira nti kyandibakubye wala nnyo singa ate kooti egambye nti obujulizi buno tubufunye. Aji kituufu yakozesa omwana. Kale nno nammwe mbayozaayoza, batiimu Aji mbayozaayoza, ate sisaasira ttiimu Aji ati kubanga ekiruubirirwa n'ekigendererwa kyali kyakuttattana oba oliawo kitiibwa kya musajja, kyali kyakukakkanya kitiibwa kya musajja. Kale nno leka omusango gugende mu maaso n'okuba nga gutambula. Kasita ali bweru, pasipooti baagimuggyeko. Mbadde ndaba Maama Fiina ng'agamba nti agenda mmutuwala Dubai kuwummulamu, naye pasipooti baagimuggyeko. Aji yeebazizza abantu bangi omuli Muhammad Nsereko, Fulufiga, abantu abalala bangi. Waliwo Gayi wa Salt Media Mutebi, abantu bangi. So Aji ndowooza emboozi ye yeeyo omuwulidde nga yeebaza abantu. Njagala kubeera nga bwe masinnaba kubeera nga ŋŋenda wala, munzikirize nzanye oluyimba luno. Nduzannya n'ekigendererwa, kanduzannye wabula nduzannya n'ekigendererwa, muluwulirize. Bwe nkomawo tugenda mu mboozi ya Winnie Byanyima. Winnie Byanyima, Besigye ne FDC oba PFF
bandibeerawo ne kye bafumba. So mbasaba bannayuganda amaaso mugaggule bwe muti n'amatu gabeera attentive. Dwaki wandibeerawo omuzannyo ogutuzannyibwa. Wabula tuli bageze ennaku zino. Munzikirize tuwulire akatambi kano katukazanye, then tujje tweyongereyo. Okay. Alright, abo bana balenzi Baganda boys. Now, njagala kwebaza yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala, okola kya muwendo ekitagambika. Obuwagizi bwo sibutwala just for granted. Ebyaddala nsiima. Ebyaddala nsiima. Ngenda kusaba wa video yaffe like. Mu ngeri ey'enjawulo ngenda kusaba genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga eyasubscribinga edda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Eyakatwegattako subscribinga, then ensonga ebeerera eddala masavu. Twalekedde ebigambo by'omukyala India Winnie Byanyima. Agambye bw'ati: It's good to hear people say that I can lead them. It's a suggestion that they trust in me, and I thank them for that. I can also say that I'm capable. That I'm capable. Why have I not been through? Bino ebigambo bwe bigudde mu matu g'abantu, omukyala ono agamba nti kirungi nnyo okuwulira abantu nga bagamba nti nsobola obbakulembera. Agamba nti kiteeso kirungi ebitagambika, era kirungi okuwulira nti abantu banninamu obwesigwa. N'agamba nti nange
ntwala omukisa guno bategeeza nti nsobolera ddala. I can also say that I'm capable. Nsobolera ddala, nsobola. Kye kiba kigaana era kye kiyinza okugaana bwe mba nga nzize. Wene byanyima ebigambo ebyo yabyogedde asinziira ku mukutu gwa NBS. Abantu abamu ne batandika okugamba dwaki mu kiseera kino nga bbaawe ali mu kkomera? Dwaki era eno statement ogireeta kati? Bangi batandise otunuulira Wini byanyima era nga batandika otukubira tooki ne bagamba bwe bati nti FDC oba bano abakulu babagoba mu FDC ey'Ennajjanankumbi ne bagenda ku FDC Katonga ne babeerayo era ne balonda acting president waabwe nga Isaalongo omuloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago. Bamala okulonda Erias Lukwago ekintu kibeera awo bagenda okwetoloola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwebuuza ku bantu abaffe Ennajjanankumbi baatugoba. Kakati eno gye tuli tuyimiriddewa twegatte ku NUP akaabamu ekyo tekijja kukola. Bagamba tuteekewo ekibiina nobaba bagamba ekyo kiyinza okukola oba tugireke nga pressure group nga tekijja kukola. Wabula retired Kano yali ayagala kwegatta ku NUP. Abakulu omuli Mugatu gwa Bata Munyagwa ng'agamba ekyo kikafuwe abo sikolagana nabo. Kikafuwe okubeera nga negatta ku NUP. N'abakulu abalala Basemujunganda nga bagamba tutondewo ekibiina. Abakugu ne babuuza ekisumbuwa opposition ya Uganda bibiina bya bufuzi oba beetaaga kwegatta? Ekibuuzo ne kisigala mu bbanga. Nange ne nkikuweereza ali eyo. Twetaaga political party oba twetaaga bannabyabufuzi abali mu bibiina by'ebyobufuzi okwegatta mu kintu kimu bagoba oyo abasumbuwa? Goolo zaabwe ziri ki? Nakyo nkikulekedde. Bimala okubeera awo abakulu bano ebyava mu kwetoloola ne bagamba tukole ekibiina era ne bakikola. Bwe bakola ekibiina ne kibeerawo batuusa kifunira kala akabonero era ne babifuna. Kalumanywera ali mu kubakkiriza kutandika kwakitinga ng'ekibiina ekijjudde tebannaba bakkiriza. Bakyalwanira erinnya lino balwana jjukira boba PFF kyokka waliwo gye bayita bagiyita batya PPF. Waliwo PPF, People Power Front. People Power Front. Waliwo ne PFF. Kati People Power Front bannanyini baayo bakayanya PFF nti mwabba erinnya lyaffe. Ogwo nagwo muvuyo gukyali awo. N'ebyo si bikulu. Kakati ekibuuzo kiri nti ku Dr. Besigye Erias Lukwago ulira akatogo Kiza Besigye Erias Lukwago abaffe tulinawo wano Ibrahim Ssemujunganda ani agenda okukwatira PFF umbrella oba ani agenda obbakwatira, ani agenda okujjanga president ajjudde. Erias Lukwago tokimanyi akomawo ku bwa road mayor ani tusigazaawo Besigye akyasobola okukomawo. Tuyinawo Ssemujunganda ali willing okujjanga president. Ekyo kibuuzo. Now tusuubire nti Ssemujunganda azzeeyo ekkira mu constituency ye. Lord Mayor ali asigadde ku bwa Lord Mayor. Wesigaddewo
Dr. Kanokiza Besigye ajja ne bw'oba nga tebakutte ne bw'oba toswala musajja ku luno oba oswadde. Now kakati bwe nga bali bazzeeyo nga ne Besigye tagenda kujja, ani agenda okujja? Omanyi nabagamba tezimu ku plan n'enteekateeka nze ze nabawa abasajja bali mu ggula mawulire eri CBS ne BBS bampuuga baabyefuga n'abasajja b'NRM. Kakati wano ku mainstream ne PFF eri mu kuwamba siini. Nabagamba nti bano abasajja bali mu kulwana mawulire gwe beera eri nga CBS ekukyaza gwe no ku NBS bakukyaze Kyagulanyi talina waakyala. Bw'aba talina waakyala mu matu g'abantu aggwamu asigala ku social media. Kyokka mujjukire nti bwe bamugoba ku rediyo abantu b'omu byalo eri wansi abatalina TV bawuliriza nnyo rediyo. Bajja kuwulira ebiboozi bya Mpuuga, bajja wulira ebiboozi bya Bedi Buwanika, ebya Mukaaku, ebya Michael Mabikke n'ebya Balukwago, Basemujju Nganda, kubanga abo bo amarediyo n'amativi gabakyaza. Kyokka ge gagenda mu kyalo ewatatuuka TV, rediyo etuukayo. Kitegeeza ki? Tugenda tuuka mu kyalo nga bano be bagezi kubanga babadde balina empewo, ate ng'empewo eyo gye bafuna ku mpewo ku TV ne rediyo bavunza Bobi Wine. Gwe tolowoozaamu nti balina obululu bwe batta. Bino bigenderere. Naawo nandazze nnyo kanzireyo kaboozi. Nakubuuzizza golowooza ani agenda okuddira FDC oba PFF, ani agenda obeera president. Naddala nga tumaze olaba statement ya Winnie Byanyima, eno statement etegeeza nti naye mu by'obufuzi ali wiringi. Era tekikwewuunyisa okubeera nga ayeesoza eby'obufuzi. Nakugamba engeri gye bakwatamu Besigye y'amankwetu. Bwe beera y'amankwetu, ani agenda okukwatira PFF gye baakatondawo bendera mu kalulu akajja? Kakati abakugu wano we bagambira nti twandiraba Winnie Byanyima ng'azambalidde ku mugongo nga nswa ng'ayingidde olutabaalo lw'ebyobufuzi. Eno statement eyavudde mu bbanga. Otegedde ensonga eyo? Kakati mulina kubeera bagezigezi nga bwana bwa musota okutegeera nti bano nno baagala tuyita kulitalaba. Jjukira bwe baleeta Winnie Byanyima mukyala w'amaanyi, abadde mu bitongole eby'amaanyi, era waliwo abakyala abajja omugoberera, ennamba bajja kuba bagitemyeko. Mbigamba bino ng'asaaga ti ogenda birabanga bye bituufu. Ogenda birabanga bye bituufu. Nagamba bali mu kunafuya Bobi Wine naye nga bazannyisa mawulire media. Akati goonoolagaya ku social media ate nga ne media a mainstream abasajja bagiwamba. Simanyi wawe mugenda kusigala nga mutulekedde ekintu kino. Kansuubire nti kenkubalidde okategedde. Kale emboozi njagala givaako kasita ogitegedde, mbulirye tefa yonna kanzigalewo n'eno. Gye ngenda okuggalawo nayo, ab'ebyokwerinda wano mu Kisenyi bus terminal bakutte omusaabaze abadde ne Mundu ekika kya submachine gun SMG n'amasasi 24. Ono abadde ne magazine endala 2 ezijjudde amasasi. Abadde ne jambiya 3 wamu ne liita y'amafuta aga petro oba petroli. Annange ensi eno. Abadde nno n'emiguwa. Ono akwatiddwa amanyiddwa nga David Tumwine aka Busoni oba Busoni lyeryo. Ono n'abadde ava Kyotera ng'ayolekera mu disitulikiti y'e Busia. Ono poliisi Emukutte
era nga mu kiseera kino akuumibwa wali ku Old Kampala gy'atwaliddwa annyonnyole gy'abadde atwala emmundu n'ebigendererwa. Okitegedde? Kakati ddala oyinza kube era ateekeddwa kubeera wa byakwerinda. Obeera otya omuntu wa bulijjo n'oweeka emmundu, n'obeera omuntu wa bulijjo n'oweeka amasasi ne magaziini, ejjambiya, petroli, n'obissa ku mugongo ate n'ojja mu bantu. Ateekeddwa okubeera ng'abadde wa byakwerinda. Kati nno bamukabye annyonnyole gy'abadde abitwala. Bibadde bigenda kukola ki? Yaani? Naye nkubuulidde erinnya, batugambyeko David Tumwine yakwatiddwa. Munzikirize mbate olunaku olwaleero. Mbeebaza mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde okutuuka wano we tunnyukidde. Tusinkane olunaku olw'enkya. Mukama Katonda abankuumire. Obeere bulungi.